maje twolekedde ninga tebasibuka Welgo USA Entertainment nabegasibwa munagamba Cracking Sports Bet Uganda Limited abasamu na beauty products HM Electronics mugasiko na Quality Game Slide Masters mu Kiyembe Judy Color Solution mukasiraka mu kutandika Lwe yali agenda maaso nogezaako okwogera asimwe bali kujja. So this is a really big day for me. Unaku logera ko ya unene jendi. I guess. Well, ansubire kitufu. My only son's baptism. Mutabani wange gwe nina yeka bamubatiza olwaliro. Kati ekiri ku mukyalo ono. Mukyalo ono abantu bangi tebamwagala. Mukyalo ono yepanka nnyo. And I've always wanted to own my own peppery. Agamba nti kuva mabega yali yagadde okukola kwegamba empapula. Yere yagala kuba ne factory ekola empapula. Because people steal ideas all the time. Manya biseera bisinga sikinyumya nnyo lwansonga abantu babanye ebirowoozo by'abantu. Ono nanyiza ye baawe. Ogambye eki? Sina kye njogedde. Like a noise or something. Oyina eddoboozi lyokoze. Kyonna kisirikire. Mukambwe nnyo eri baawe. God. Katonda. You were saying. I know what obadde ogamba kono kimanyi kyembadde ngenda okwogera nnakyerabidde. Just let me say it. Lwaki tondeka n'enkyogero gira omutwe? About God and paper and Omanyi nnabitegese nga njagala kwogera Katonda, empapula, mukwano, God parents byonna nga mbigasse kati bigenze. Kati omanyi gwe jangu oyogere. Wadi yitawo oyogere baawe gwaliko. Aswaza baawe mu maaso g'abantu. I'll just plate the cake. Kanteke keeki ku ssuwaani ndaba kyekyabaleese kulya. We would like to No, thank not we would. Twandiyagadde ko ntogamba twandiyagadde. Nzimadde njogera ebyange nonyingirira nonnemesa okwogera byennyina okwogera. Kati yogera wekka gwe aso nvaako. Lekanga be keeki. Abantu ekyabaleese kulya nabo balina omululu balinga abatalya waabwe. Thank you all for coming. Mwebale kujja bannange. Obutuufu yabulwa kyayinza okwogera. We got cake. Bana yetugera kulya keeki. I'll get some. Kati waliwo yali wano ayitibwa Roni. Mu butuufu oyo omukazi mpulira njagala musonseke mu keeki eyo ekitwe nkikwatireyo bwe nti. I put my heart into that speech. Bino ebintu ssebo speech yange nagiwandiise togenda mujjayo. I wouldn't. Nze nange simujja mu butuufu sisobola mulekayo mu keeki. Bakayise Leskill Ward's wife. Lwaki tetutta oba tutte mukazi wa Wadi. Kakati Wadi ye mulabye ne mukazi we mutegedde. Katugende maaso ne sinema. Sure it's not in your bag? Kati mukasi akantwadde erudda. Did you saw it in the bathroom? Well, Rodi anayitibwa Tom Bradford. You're nervous. No, No mukazi. I'm not nervous. I'm excited. I mean, it's Robin. Mukazi wa ayitibwa Jenna. Mugaseko n'omwana omuto. He was in. Keno ayina kamagazini kakolera olwalira ayina serebu gwageno siikana. Gena mukolako interview yakamagazini kaabwe. Kena kyalabuuza. Yafaanana ate ennaku zonna sembayo mulaba kasi akawanvu. You think she has implants? Oza ayinaga n'amabeere gano. She get implants. Maybe her, not you. Ayinza okuba nga agalina naye gwe togasangamu. See if you can tell, but don't be obvious. Gatunuulire olabe oba ayinza okuba nga ateekamu in plus naye saagala ogalemereko. Anoonya simu ye tagiraba. There. Mukyala kyava akwata ebbali eno si gy'onoonya. Mbutuufu eyo gye nnoonya. Katonda weebale. All right. Kale I love you. naye osimanye nti kuyagala nange bwe ntyo. Maybe we can. Oba osanga bw'onooba okomyewo tujja kuba kyetwekolera ekyo ky'olwaliro. Okay. Kale tiwali tabu n'akwate kuba yeeyongereyo. Hello. Katudde ebbali. Sorry. Hey. Waliwo n'ayitibwa David. Got it up. Had a lunch. Or snack. Mukazi wa mukubidde essimu amubuuza omwana. Katonda bwattu yawemula. Taliwo omwana. Mama wende ndi wano. Jasi akayingira mu kisenge. Katonda yali muzanyi wa sinema ndowooza ne wabaawo ebituuka otakyazannya sinema. Omukazi n'amulekulira. Kati ebiseera ebisinga yabeera n'omwana. Kiddemu. Wrap all white, no tomatoes. Ngambye ndeete chips tekuli nnyaanya tekuli butungulu. On the side. Babiteeke ku side tokyerabira. Gusajja gwo abaaki totegeera mbwa ggwe. I got it. Kale mbitegedde baby. Na neighbor officer. Apparently I'm your number one. Gamba ki Stacy. One there, my friend. Mbutuufu oyo mukazi gw'olina si mwangu. Good start for you, huh? I just forgot my shades. Madde neerabidde shades zange. Brake light out there, Ward. Manye eryanda lyayatise eryanda lyo Wadi. Really? Brake light is out. I'm gonna need to see your driver's license. Ngenda kwetaaga okulaba driver's license yo ng'ogasseko ne registration. Give me some. Ward. Wadi. I'm kidding. Ndi neighbor wo nsaaga obadde ki. You have a good day, my friend. Genda ofune olunaku olusufu weeraba ggwe. Thanks, Bruce. Weeraba weebale Bruce. Anti weeraba. Kati mu kaseera kano naaba agenda Tom. Problem is. Naye omanyi obuzibu bwe nnina.
bwaki fucking morning I spend buli kumakya nkwate kuba ne spendinga $3 zange 3 nga njagala bampe iced coffee which is given ni bano batwala obudde bwe sitegera nga bali mu kukola kantu bagenda okampa nga tebiwooma na kuwooma guessing no. Do you know how long it takes to make omanyi kitwala bbanga kyokola ka juice 7 hours. dakiika nga A 7 long fuck bano batwala kumpi ssaawa nga 9 glacier. kati waliwo eyajja omukozi wa muli Hold on. lindako Hey, you need wai nzije nkuyambeko olwo nitakwanye woowe anja kikwasaganya Coffee. kyenakuwadde kakofi kali oke kyokka abadde akavuma I'll see you tomorrow. ndowooza nja kulaba enkya Who was that? ani oyo The chick that works kano akakazi akakola ku kawunta aha kagambe nti bintu byawe tebiwooma at her job, but she's fucking cute. tekasobola kukola naye On for Sunday. kanyirira Yeah, we better be. ku sande tunaagendako no Day butereevu golf is just what the doctor ordered. Of course, I'll spend anti egenda kubeera fathers day tugenda kuzannya kagofu every iron and somehow manages then. ngenda basekula mukimanyi nze mbakuba I'm pulling up to Robin Peters. ngenda sisekana Robert Peters Yeah, I'll feel okakasha Wait. lindako Tell her she sucked in Prairie Girl. muŋŋambire mu Prairie Girl yali asaaki nga teyazannya bulungi onaze kuzannya kusiikana muzanyi wa sinema agenda mukolako interview So sorry I'm late. nonsonyiwa nze ekikerezi mpitibwa Tom Bradford Doing interviews for over 2 decades. nze kola basewo mbadde nkola interviews okumala emyaka 2 ku nsi ya Katonda sirindangako muntu agenda kunkolako interview I'm so sorry. nonsonyiwa munnange You are 7. oli kikerezi eddakiika 7 mulamba Relax. kakana dakiika 7 zikumalamu naawe tuula nakyala ayitibwa Robert Peters Sorry, we just got a muffin and we kati tubadde tulina bwe tusoosa ogula mafini layini ebadde mpanvu Hey, just sure aren't you going to your class? lwaki ogenda mu kiraasi ono yali mukazi wa Rod David go on. David yayabikamuko liidako What does that mean? kikyotegeeza mbu sure tiwali Can you take Lily this weekend? osobola otwaliri weekend eno Can't do this weekend? togenda sobola weekend eno Switch week- nedda just mbadde njaga tuswitchingemu weekends Then No. nedda I can help you out. tiwali buzibu osobola okuyamba n'embeera naye You got a hot date? simanyi olina kaddeeti No. Nothing. wafunyeyo akasajja akapya Want to be alone? Got some alone. weeyagala kubeera weka Vegas, girls weekend. girls Vegas weekend Just trying to have an adult kyesi njagala tunyumyemu ng'abantu abakulu that's what this is. ekyo tekiriku ekyo expensive, so I guess I'll take that. tandise okwedifendinga mu kyo kibakitegeeza ndowooza ofunyeyo omusajja omulala Oh, that's fine. Oh my God. kati waliwo eyamulaba ono yali mugwanya kuwayo gye baliko Okay. biseera bye akyakuba sinema Sure. You don't mind. waliwo amulabye bambi faani leka yali amwagala okukamala Okay. twekubyeyo akafaananyi nti kaale Thank you. Sure. Thank you. musaatu yatulikamuko Such a huge fan of West End Medical. omanyi nali mmatira nnyo Western Medical Yeah, me too. nange bwe ntyo What are you up to now? kati oli kaki okola kaki sinema zagaana abeera waka kulya mayirungi mulengere baawo Oh shit. wagira bwati yagwa kigo katonda watu yasooka nadde ebbali n'abirowooza luno si lumbugu waka wamezeewo n'olumbugu wayi kati ono akomyewo yabadde agenze okukola interview akola ne waadi Fantastic. interview The interview, however. omukyala musiikanye kiryoke naye interview egenze bubi Two-time Academy Award nominee, right? tusoose ne twogera ku bya waadi Your way back. Bit part here. ebyatuukawo byonna nanyisanyu bye yafuna Bricklayer. I know. Real. nkimanyi That reminds me, I gotta call Gina. Hey, remind me to call Gina. onzijukiriza nenkubira mukazi wange kati mbulira Right. And so this movie now is getting some. kati ebya sinema bibadde bitandise okukwata akati Ask her what the ne mubuuza Her magazine really wanted. kwegamba abayigo magazine ki kyebandyagadde osoma kati byabaddewo ebiti baasose ne baabinga fan ne banyumya biki blablabla n'ebisigadde You must be good at your job. olabika oli musufu mu mulimu gwo You can put me at ease. olaba osobola okuzikakkanya anti oli mwangu okakasya ndi mwangu Okay. kale No, I do kale toli mwangu n'onsonyiwa okigwira business. kati njaga tudde ku We bizinesi tend to. tudde ku bizinesi Very serious stuff here. Well, the readers of the magazine. kwegamba abasoma magazini yaffe bandyagadde okumanyaako What would your readers like to know? ki kye bandyagadde okumanya kati I teyabiwandiise know about your dog, baagala kumanya ku mbwayo about Sloopy. Sloopy ekiyabika embwa teyitibwa Sloopy akubyewo bogo obuuza otya omuntu gwotamanyi puggle, right? eyitibwa pago Dog. embwa ye eyitibwa pago atulooza ye yabadde akimanyi yakubyewo mbogo essimu yevuga waadi kwe kujja akwata essimu awo naakubye omumanyi mukazi wange ogamba ki beibe
Around 5. Nyinza okunyuka sanga 11. How's the baby? Ayokera yombo abula kufukamira. Oh, really? So, look. Uh-huh. What I think you should... Nze kyendowooza kiwandikoze. Yeah, you... Kale abadde ayagala kuba mukazi magezi kwegamba engeri gy'ayinza okukwasa oba omwana ataze ddike. Mukazi yamuboggolera. Hello? Okay. Hello? Hello? Everything okay? Yeah. Oli okay? Yeah. Hey. She's just a little upset because the baby... Yes, ali upset olw'ensonga nti omwana. Working. Naye ate okola. But I'm not there for her. Naye ate siriyo munaye ku lulwe. Because you're at... Lwansonga oli ku mulimu. No. Nkimanyi. Just a really... Just lwansonga bikalubo munnange. Maybe you can have Stacy call. Oba osanga agamba Stacy akubire mukazi wange jina. Bafunemu akadde bagende batambulemu bashoppinge. That'd be okay with you. Oza mukazi wana akyagala. Are you kidding? Osaaga. Oh, she'd love that. Mukazi wange tayinza gana ayinza okyagala. We, Oba osanga maybe Sunday we'll work golf. ku Sunday ffe nga tugeze ku golf. Father's Day. Tell her about golf. Tiwamugambye nti ogenda ku golf. Oh, no. Ngenda mugamba. I am. It's Nsuubiza. really rough. Ni just lwakwanga ebyomwana engeri gye nange nnyina omwana. David, he's Ni David ayina omwana. Tell her tonight. Then kati ngenda mugamba ekyo kyolwaliro. Kati akoma weeka. Ayina ogamba omukazi. Mubagenda zanya golf ku Father's Day. Kyokka bw'akoma weeka yazinga n'engoye ze baba banudde ku waya. Do these go with your pants? Simanyi eno nyina giteeka mu mpale zo ziri oba nayo ngiteeke mu zino z'ojogingiramu. Pants? Empale giteeke w'oyagala naawe. Sebo yazinga engoye ze baba bayozezza. Ng'akomyewo ewaka. Kale ayagala musaba nti ku Sunday tugenda kuzanya golf Father's Day. Ne bakyali bange. Kiki gwe naawe? Eyes are going. Manyi bakyali bange bagenda kuzanya golf ku Father's Day. Kati madde njagala ngende nabo. Gomanyi. If you don't want to spend Father's Day. Bw'oba toyagala kumala Father's Day ne mutabani wo. Always want to spend time. Of course era njagala mmale Father's Day ne mutabani. You just told me you want to Ongambye essaawa zino Golf. mbw'oyagala kwata kubogenda zanya golf. stay, but sure Tom wants to stay. Tom yenki wateekeddwa okuba nga ayagala spendinga time ne Gina ne mwana we. Tom's going. Tom agenda. It's his idea. Ye yalese n'ekirowoozo ky'okuba nga tugenda kuzanya golf. I'm Leka kunenya banno. responsible for your Obuvunaanyizibwa bubeera ku gwe kiki oba okoze n'ekyoba oyogedde. Bali baveeko oba bagenda oba tebagenda. other idiot friends. Bali baveeko. Musaatu n'atuuza Nia. Kati Tom alina mukazi we Gina. Bano obuzibu bwe balina. Omusajja ennaku zo tetumanyi oba yakuwa ka sexy. Tekitegerekeka. Mukazi amwekubaakubako nnyo. Ngamba olaba ennaku zonna zizzaawo akabiri k'abapeti. Back to my pre-baby weight. I know. And Olaba nasaze kati kaweiti kazeewo kono nkamanyi nkalaba. A piece of this. Tiwandyagadde piece of this. yeah. Of course. Oh, I do. Nkaagala naye mwana nakooya emirimu ginkooya. Ndeka Gina. Emirimu ginkooya. Wesegera. Mukazi wattu ayagala ka sexy naye boy. Good night. Sula bulungi. Sula bulungi naawe. Olunaku lwonna yasibyamu esunga ng'agamba nti oba osanga bw'anaakomawo ekiro wajja kubaawo ekikolebwa. Ne boy oba kiki ng'ajjako ettaala. Kera waalwo. You don't have a cappuccino. Gwe tolina cappuccino machine. Big day. Baba bali wano Ronnie yajja. You look like a fool. Naye gwe olinga musiru laba ennyambala gy'oyambadde. Hey. Why? Today, breakfast sandy, no mayo. N'asooka atumya by'ayagala. You know, Omanyi? that two and the Fruit Loop. Mpa ebyo byasabidde ddala. Hey! Ogamba ki Lili? Yo muwala wa David. Oleese muwala wo. The needed, I don't know. Mukazi wange Amanda yabadde alina gy'alaga. You know, I'm not pulling my punches. Omanyi sigenda va mu bigambo byange. Tiwali kyatawulirangako. I doubt that. Nyinayo ebipyako ono nkibuusa. Onaawemula nnyo. Kale mugazi siga akyusa mu mpemula yange. Where you at? Oli wagwe Brad. Hey, man, how's it? Maani, bitambula biti eyo. No. Tuli ku golf course. Ojja. I'm not gonna make... Sigenda sobola What kujja. you talking about? It's fucking fun. Kiki oyogerako nawe no Father's Day? Anti yensonga munnange. What a pussy. Katonda wattu. Oli awe mudde. Another. Kubayo akalala. Kyokka waliwo omwana. She says her relationship with her father is strained. Sebe ekyalemeseza kyali waffe okujja. Mbulwansonga mukazi we yamugamba relationship ye ne taata we tekwatagana bulungi. Taato ng'oyo yawemula. N'akuba. Fuck. Katonda. Taata lekeraawo okuwemula. Nsonyiwa. I'm just gonna go ahead and talk in your backswing from now on if it doesn't make any difference. Yajja asobole okukuba. I mean, do they even talk? Simanyi boogera. What's that being strained? Nze waliwo kikyategeeza mbu It's a tebikwatagana. fucking pussy. Oyo gayi waffe wambwa. N'akuba. To her quality. Tuwa quality.
She says that Father's Day, yagambye musimanyi Father's Day her relationship is with her father. emujjukiza kitaabwe yali takwataga bulungi mu maka kati kyekirwa kyabonereza kyali waffe All waadi day terrorizing and berating that pussy. naye mbutuufu nze kyemanyi oyo omukazi buli lunaku agenda maaso n'okukinya kyali waffe n'asekula Not bad. You'll be okay. Yeah. awo si wabi nawo jakubeera And oke one. naalisi akusinzeeko kati ono ali wano bamuganya okwenyenya oli ava kwebasya mwana we wenyenyeza omwana azukuka ttagali kati ono asoba mbu aveewo gwe nawe okuba kerere ojja zukuta omwana musaatu asituka situkira mu slow motion kisajja gwe wangi fuck you kasita azukuka ogenda musitula wakaliga bwana Did you tell her she sucked in Prairie Girl? Yeah, kati wamugambye wamusikanye Robin Peters Prairie. yasakinga Prairie Girl nti ye You just put me in a room with her? naye nze nkubulira ako nkatwalira mu kiti kyange kyakusa noteeka mu lumu nako nkamaliriza Same publicist. muka Robin Peters buliko yabadde ageze osisikana That's my point, Ron. yensonga rodi Never close with gwe someone. tosobola kufuna muntu ng'oyo Action, intro. abantu ng'abo ebiseera ebisinga beetaaga connection introduction Never. kyali wange ajja kunya kono nedda kisoboka Pun? kati bwenkasulayo kana akapiira You sink this putt. kaswa kateekamu ngenda kusalira ezzike mu kikopo aya No, 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 no. yakakuba nekagwamu kyekyo Hey, I think you owe me some nkubanja ezzike gwe kati ono abali wano meseji yajja Ward, he wants to know who's ahead. wali ayagala kumanya ani akulembedde of course mugambe nze Of course. Daddy, what's a sack? taata saaka kyeki It's a bag of donuts. ensawo ya donat oli agenze n'agamba bakubye saaka y'ebituli kegamba kirika gamba saaka ya bolozi omuto n'abuuza saaka kyeki Your entire existence? I get it, which sometimes has to occur when you have a kid. nse ngamba ebiseera bisinga bwe mba muzadde omwana Bryce, we haven't seen him since. bryce tumaze ebbanga tetukyamulaba Me neither. Yeah, they won't let nange maze ebbanga simulaba I miss that pussy. katonda wattu I know, honey. onayagala wange ekisajja kiwemula nnyo najja atume muwala we M&M's? genda ogulayo M&M's Terrible. oli wambwa nnyo Come naawe on, we joke about it, right? tusaaga We joke about it, but Ward's always been easy to be bullied. I mean, she's a tusaaga ebiseera bisinga naye wadi bambi bamukyokooza nnyo omukazi amukyokooza got him. He's fucking trapped. Well, he called me. yankubirako essimu lumu ng'omukazi tannazaala mukazi ali myezi 5 I'm a egy'olubuto horrible husband. n'agamba nze banaye ndibba wambwa Happy I treat her badly. mukazi simusanyusa muyisa bubi Oh, yeah. Yeah, she's got him believing ndowooza okiraba problems. omukazi agenda naddira ebizibu by'alina Later. n'abireetera omusajja okulowooza nti ebizibu yaba bimutaddeko Just kill her. lwaki tetutta mukazi ono tukimanyirirwa bano baaseka But no about the kid and growing kati bw'olowooza ku mwana okula ne maama ng'oyo Well, better than growing up with that. kisingako alisi n'omutta n'akula nga talina maama Oh, we could kill him. oba tusobola okutta ye ani What? omwana No. nedda You don't kill a fucking baby tetutta mwana tutta kyali waffe for him. I do that for him. It's nze nsobola okimukolera aleme kubeera mu nsi yakubonaabona na mukazi Yeah, because then the kid's got to grow up. then omwana aba agenda kukula ne maama ate maama wambwa kibasegeza omwana omusudde mu matigga Besides, n'ekirala if Ward's not here, wadi waba taliiwo ani ate gwe mangenda okyokooza oyo it's too easy. ono gasiya naawe Yeah. How's being separated? gwe baakukyawa point made. kakasi Now, there's a theory that everybody gets one. waliyo theory gye bagamba nti buli omu afunayo omukisa Murder. ogw'okutta omuntu How n'asimattuka do you do it and not get caught? kati okikola otya ne batakukwata She's got no friends. ekisooka Mom died. oyo omukyala talina mikwano maama we yafa kitaawe tebakwatagana Someone would miss her. kati ku nsi yakabyo teri abagenda mu miisinga ono bw'abagambye david For breakfast? You should think of murder at every address. Daddy! taata katonda alina osindikira oli meseji buli kaseera amubuli eki ekiriwo muzannyo nga bwe gutambula 80, 190. nkubye kyenkana ki n'asekula ne katuuka wali eri I should go pro. naye mbutuufu ebituuse ngenda fuuka professional kati ng'asindika meseji asindikira waadi meseji amugambe tuli bwe tuti kali waadi yadduse ku mukazi we najja mu toilet asoma katabo ak'okubeera perfect man kati abaali wanawulyanga essimu yeekaaba naye teyakifaako ng'asala zike ng'asoma katabo omwana no yazuukuka ono yamanya tabweze abaali wano omukazi nga gye yamanya tagali gwe Do you hear that? owulira omwana You hear it. omuli omwana
essimu yo wagirese wali egenze ekaaba Gasiya musaatu n'asooka atereera buli adamu musindikidde ka message kale ayagala kuggalawo kyokka oluggi luli wala muntu agenda kikola atya kansooke jasoke Now that you woke our big kale engeri gy'ozukusiza omwana footlongs ogenda kundetera pizza empanvu cheese. Or you're gonna keep doing nothing. ogenda sigala nga tolina kyokulola okubanga Father's Day Jesus. Yesu Kristo Sick. simanyi oli mulwadde walidde biki Good times today, boys. What? naku lubadde lusufu bannange Lovely. I miss our black friend. nemisinga kyali waffe waadi No. Sure, buddy. Chapiri That sounds like a plan. I mean, now that you've been killed off your last 3 TV shows. tute maama we kone erabika pulaani kubanga olwedde kati bakugoba ku TV All right, A, that's just a trial separation. We're just trying to work things out. tugenda maaso n'okubaako bye twekolera What's B? pulaani bye eriki Somebody left. gwe teri akwagala ekyo naawe tokiraba badde amusaagirako ku relationship yembu yasanyawo TV shows ze baali bamuwa at the same time n'omukazi n'amulekulira There he is. waaye gwe Brady Hey, Bruce. gamba ki Bruce Good, how are you? Good. wange That was golf. golf yabadde atya Make it today. simanyi munaye saasobodde genda olwaliro I'm gonna spend it with my family. anti Father's Day nasizewo mu lunaku nubali ne family neighbor ayitibwa Bruce kwegamba owa poliisi All right. Very good. Scottsdale with their mother. Hey, I was thinking next time you guys go hit the links, maybe it can. mbadde ndowooza nti lwe munaddayo alist tugende ffe nanzije gundi zange tugende You know, I got a badge. I flashed that thing. manyi nyina baaji ntuusa ku mulyango batuwa discount Okay. kiriya I will see you later. nja kulaba oluvannyuma neighbor kiri mu kaseera kano essimu yavuga ono yajaseka nekyaliwe mwatufunye essanyu kono Way nkitegeera to have a life, you know. ninawe oteekeddwa okubeera ne life Have something outside of your family. alisi oteekeddwa okubaako kyokola outside your family I wish Stacy had something else to focus ngamba kale senga Stacy yalinayo ekintu kyakyasobola okufokasinga katali mwana on. Friend. kwegamba afuneyo mukwano goba si kyafuneyo hobby Please. She's a dick. kati ono yakwati kubo n'abiyitiramu jjina namugamba tubaye tukusaba alisi ofuuke mukwano gwa Stacy kono oyo Stacy wambwa Great idea. nja kuba kikola kati nga bajja Stacy n'Amanda Look great. This place. omukazi alabika tasaaga ani yatulese mu kafo kano It doesn't seem that full. naye ate si kabi For me, and he hates elevators. ono omwana tayagala elevator Amanda nnyina okwambala pamadala lindako Where's Larry? ye omwana waaliwa Your kid. omwana wo Charlie, Ah. I thought you said you didn't want to watugambye toyagala tujje n'abaana like a girl's lunch. kwegamba twali tulowooza girls lunch You go home now? tudde kakati nedda No. nedda naawe baagala fuka mikwano gye naye munnange kati ono abeera ewaka sinema zaagaana nasooka yeebuuza nyinza kukola ki yasooka n'amagamagaawo mala okumagamaga n'akwate kubona dda kompyuta yasooka n'ateekamu getting away with murder And just know, it does get better every day. I know everybody says that. nze kyema kiri kimu kyokka bitera ne bitereera alisi buli lunaku So cute. No, but when they start bano baagala bamuteeketeeke mu mboozi up, right? naye buli kaseera abeera mu kuyomba I know for me, once Charlie started sleeping, nze kimanyi kyali bwe yatandika osula mu kisenge kye Oh, Roland doesn't sleep in his own room. nze owange tagenda sula mu kisenge kye And fall asleep is here. ayina kwebaka nga yeebase wano nange we put him in his bed. naye atera omuteeka mu buliri bwe Yeah, and so he could wake up and cry. asobole ozuuka akaabe syagala byakunkabirira Roll over on him in his kati ogenda kuba omwetoololerako Some days I wish I would. ebiseera bisinga ngamba kale singa mwetoololerako Kidding. nsaaga ebibuuzi bye biri awo tebinyuma So I trained myself to be a back sleeper, you know, because Ward's a spooner and omanye ebiseera bisinga nasalawo nga lisi nebakire ku mugongo waadi afuluuta misinga bba wange nange yali anfuluutira tofaayo bijja kutereera one who has no direction or no passion. ekisinga okunyiiza kwera na muntu atalina direction atalina passion kwegamba Me, I'm really. I know how. nkitegeera That's different. bali bo bakwatagana mu mboozi We don't nze ekiriwo ewange have that spark. kwegamba tetukyalina spark eyo What's that smell? It's crazy. ki ekiwunya muuli ekiwunya I think it's. ndowooza bebi yasaze ezzike mu mpale ye
ono Go change. katugenda mulongoosa He doesn't mind a dirty diaper. ye tafaayo namutadde mu dayipa You do. gofaayo bw'aba ali mu dayipa tafaayo waba asaze zika ajja kwongerako kaakati waisole ki So I've been looking into it. kati mbadde nkitunulamu ekyaki What's up, Ken? What's up, Ron? gamba kigwe What we were talking about with work. kye twabadde twogerako ekyokutta mukazi wa waadi I don't know. You know. okimanyi I don't know. sikimanyi If I knew, I would have. singa mbadde nkimanyi nandibadde gamba o nkitegedde What the fuck are you talking about? ye kiki oyogerako Killing her. ekyokutta ye Hey, Ashley. ogamba kyaki buli omu wano amumanyi Roni Do you have a fucking wireless? naye gwe olinamu waya ennamu We were kidding. twabadde tusaaga The conversation inspired me. anti conversation yansikiriza ne ŋŋenda nkola research Mind of a serial killer? gwe Ass, right? tetuganye omukazi wambwa Yeah. When people are assholes, abantu bangi babawo ab'embwa naye tekitegeeza nti omuntu okera ku makya n'omutta olw'okuba mukyogeddeko what's wrong with you? kikyamu ki ekikuliko ngamba kironi kono tino gamba Know every. naye gwe buli omu yenna ali wano omumanyi Make a living. anti bwe nkola ensimbi Train all these people. bali bonna nze mbatendeka No work right now, bro. You ne train. kati ndi ku mulimu Not yet. ne bali bajjama nti ye Starts. Push-ups. I sit here in a beater. mbatwala bakola push-ups Hi, you're a trainer. abakazi ne batuuka ogamba kyoli trainer They need it. nange njagala okuntendeka Next thing you know, they're paying me too. ekiddako nga bansasula $2 bakuba mangweno mbasisaaga obimanyi naawe embwa gwe And there's some. kati ng'olowooza nze nti ndimu obupangulukufu I'm not talking about trying to. nze ndi musiru ndi mwenzi naye ate soogedde ku kyabutemu It's not like I do it. sigamba nti nkyogeddeko nti ngenda kikola just tubadde twogeramu Think about how you get away with it. kegamba mbadde ndowoozamu engeri gy'osobola okisimattuka That's all. kyekyokka mbungasse mukazi wa kyaliwe mwenye emikwano muyinza okubeera awo nga mulyoke naye nga waliwo omu alina mukazi w'abalemesa okubeera mu mbeera saawa mwenda muli out ku bakasimu bituuga ebyo kalina ono mukazi we gw'ayina Hello. naye yajja n'omwana asooka amusimba bbaawe Crazy. I know, it's crazy, right? nkimanyi Born last week. Time flies when you're not stuck. akaseera kadduka nga tobeera waka gwe tomanyi mwana bw'akooya But it's fine. naye ate era binyuma We have fun when Dad. yes wama kibeera okke nga taata tali waka kyokka omusajja abeera waka okuva omukazi lwe kuva nga akyali lubuto Are you sick? No. simanyi oli mulwadde ko sirimu toyasimula gojja lwaza omwana wange siri mulwadde Lord, wrap it up. gwe mufunzefunze bye mukola buveewo Dude, what the hell? n'ekiki ekikuliko She's just worried about. jasi ali waledi Howdy, neighbor. gamba ki neighbor Bruce, how's it going? bruce ogamba ki aya Yeah. I'm sorry, Tom. nansonyiwa Guys. naayitibwa tom You. naayitibwa roni Yes. naayitibwa jina mukazi wange omujjukira nti ye Boy keeps threatening to take me golf with you guys. omanyi onaŋŋamba nti buli kaseera tujja genda tuzanyemu goofu I play for the tips. nze nazanyiranga ba tips Okay. kale Oh. kanzije Yeah. ono yakwate kuba n'ayitawo n'omuto nakyanagoberera For Benadryl, you'll be I fine. understand that. I've done it before. He'll be fine. I just don't think. nakikoze kajja kubeera fayini obadde ki Tom? tomu abali wano essimu neevuga tomu Hello. hello Speaking. nze njogera Hey. You don't know who this is. tomanyi ani akubidde Sorry, I don't. anti munayo n'onsonyiwa sikutegedde Had a really nice meal together. Ii, twaliddeko emmere ffe mbiriri Result of which kati agera okujjukira nga akati akali ke kamukubidde ka robin peters on your magazine. yabadde akolako interview kaserebu Work. bintu bya mirimu yagamba mukazi we bya mirimu n'asooka yeetolola yajja Robin Peters? robin peters Think something? No. obadde olina kyoliko nenkuyingirako nedda ogamba ki A little out of my comfort zone, actually. ati ndi wano nze ndi mu comfort zone yange Waiting for you to call me. bwedda ninda kimu onkubira ekasimu When the call never came. naye kati ngenza okuba nga tonkubira nensalawo nkunyigireko Really nice time together. We did have a nice time. Yeah, I enjoyed it, twafunamu akaseera akasufu ffena kodda mbu tufuna akanyumirwa actually. Did you think about it afterwards? wakirowoozezaako oluvannyuma Yeah, I mean, I thought that we made a real connection nabadde ndowooza twafunye connection kali no yebbirira mu mboozi bw'ajja n'alingizayo mukazi we aleme kujja together again. ono sirabika amukwana ate nga teyandigaanye mane njaga tuddemu tusisikane nateera In-depth interview. njagala list tugende in-depth interview kono butereevu This is my cell. Call me. eno inamba yange esimu onkubirangako okay. ku lwokubiri kale nja kukubira ku lwokubiri Tom. kumbe kiri kizze kikazi kya waadi Daytime. She scared the shit out of me. yesu kristo nkanze naawe Oh, eh I'm sorry, what did you say? nonsonyi ogambye ki Date. olina kadeeti Tuesday, was it? I don't know what you're talking tuesday si bwogambye I wouldn't blame you. sigenda kunenya Never thought you and Gina would make it. kwegana nakirabirawo gwe ne gina temusobola kuwangaala Desperate. I don't think those are bad qualities, but. Okay, time out. akaseera That was work. bino bibadde bya mirimu
You're just different. Gwoli mwaufu kuva ku mukazi wo. Not like me and Warren. We're good. Kwegamba tolinga nze ne Wadi nze nange tulina engeri gye tukwasaganyamu ekyaffe tukwatagana. Not a cheater. What's too much of a... Kati ye tasobola kunsubirizamu kwenda. I know. Kati ate gwoli mwenzi. Thought you were a cheater either. Ali mukazi wo nawe tasobola kusubirizaamu kwenda. Lindako. Jang. I thought about cheating. Nakirowoozaako ekyokwenda. And you know what? Omanyi ki? Maybe I've already done it. Oba osanga nakikola dda. It's fun, right? Kinyuma. Secret phone calls. Amasimu ag'obubba. Do you Tuesday? Olwokubiri nga mugenda ku deeti. We're a lot alike. Okimanyi You tufaanagana. and me, Tom. Nze naawe Toomu. We could do it now. Tusobola okikukaka ne tweyendako. Kiri awo kinyiiza. Maybe there's some advantages to being with people as naive, stupid as Gina and my little ward. Yagamba nti oba osanga kitwanguyira okubeera n'abantu abasiru kati nga Kajina nange ne Woodi naye nga batuma olw'obusungu yakinnyika mu keeki n'akikwatirayo ku mbaavu kya linnya ku keeki nekikuba omutwe ku ttaka. Yagamba kimu tufudde. Lindako osooka endabe. Tufudde ekikubye omutwe ku ttaka ate kigunzeewo bubi nnyo. Kali yasooka n'alaba nga mutuufu kirabika embeera si nnungi. Kiri mu kukunyiiziira. Agenda okuza amaaso nga kiramu n'asooka akigwa mu bulago. Yamanya kino ne kimala kisimatuka kino kiba kigenda kuleeta ttagali. Yakituga n'akittira ddala. Kakife kiveewo. Bannange. Ayisegede ne kimala kivaawo. Kiyinza okufuukira ekiyenje. Kiyinza okukuba mu kooti. N'olaba embaga. Kali yakituga akimalirize kiviirewo ddala kwegamba ekyo nakyo bakimanye nti kiki kwegamba amanye nti kifudde. Ate bada kimanyi senga kivaawo kigenda gamba mukazi we. Gamba tufudde kati nno ekikazi nkisse naye. Oba ngenda kukola ntya. Yava soka amagamaga. Okay. Kale. Okay. Yasoka ne yeegumya n'akwate ku bafulume. Amaze okitta. Yagulawo oluggi. Yeah. Obadde ku ssimu obwedda nti ye. Mukazi wa agambye genda osooka oleete diapers. Ngambye nkugamba oleete diapers. Kali yasooka n'ajjawo kyaliwe. We should probably get going. Ndowooza naffe tuddeeka. Tujja tubeerawo. Yabalaba mu katikitiki nti butereevu. Nonna ali mu kutya. Buli kimu kiryoke. Yeah, kiryoke. Olimba. Olimba ate olabikirawo nti olimba ki ekituuseewo. Mash your face in the cake, you know. Kati yajjala. Juya Roni we bali kupata yagamba mwana ekyo kikazi mpulira njaga kinyika mu keeki nkikwatireyo omutwe. Kadono olw'obusungu akinyise mu keeki nabo kirinya ku keeki nekiba omutwe ku ttaka. Omutwe ogukutule ku ttaka kyatise. Omutwe ne gwatika bwe gwatise. Yeah, she was nasala wakitugire ddala. pulse, so Kati kibaddemu kati n'omutuga. I don't know, maybe. Simanyi oba osanga yesi mutuzi. I think she's probably put on 6 or 7. Zindowooza ageze n'ogejja ali mu paundi nga muka. That's just the cake. Eyo keeki bukeeki. Face. Yeri ku face. Earlier. Kyonna kirabiddewo mu kusooka. Well, Kaakati. we could have called 911. Twandibadde tuyita mwenda emu naye ate kati ogenze ekituga. Tuba tetusobola kuyita mwenda emu. And you know, I smashed her face in the cake. Nze mukubye mu keeki. They'd know that she was strangled? Kati banaategera nti atugiddwa. I'll tell everything. Of course baba bakiraba naawe. Fuck! Katonda wange. Kakana waliwo omwana toto wemula. Please. My friend's dead wife is lying in a pool of blood. Wandibadde tuwogana mukazi wa mukwano gwange afudde yeebase mu kitaba ky'omusaayi. Abaaye. Daipa nzireese nyine mukazi ajja. Genda okuza amaaso mukazi we. Nga kirabika mufu. Kati wulira. Yazza amaaso eri Roni. Gw'omusse. Sinze musse. Vuyo ya musse. Ya, nze musse. Kakati ose mukazi wange naawe. Kirabika tulete twagaana Daipa. Mutabani wange ali wayi. Killed my wife. Ose mukazi wange omwana n'omuleka ebweru. I did not leave your kid outside. Omwana simulese bweru. Kale muli basiru nabaki. Alinga ko batidde akakoko. Agambye ose mukazi wange omwana n'omuleka ebweru. Wandise omukazi n'ojjayo omwana ebweru. Kati ono yajja akubire emaji ese. Afudde.
kiringa bakubira David laba kiki ekiriwo hey tufudde Jesus. Yesu Kristo She dead? mufu Yep. yes laba ndo gidi mukazi balinga batunulira enkima Like it, I'm not sure. ye envirizo nga zinyirira Great. wazitereza kati tuyambeko tukikwasaganyiza tutya kirya gyabayitire mu yabadde akola research y'engeri y'okubuzaawo mayiti This is crazy. kino kyabulalu mbutuufu kyabulalu Anyway, anyway. I was researching how to dispose of omanyi nabadde ndusearching engeri y'okugyawo mayiti okubuza mayiti ng'omaze okulindako When were you researching? wali saakinze eddigo gwe bakubidde essimu essaawa eno just wrong. roni wankubidde essimu tekisoboka naawe olukubidde essimu n'ogirawo research ogikoze ddi I knew that, anti namanya nti not her. kale so ono si kufa kwono That's research crazy about all. nabadde ngikola tulina waliwo sinema gye bagenda okunteekamu About how to get away with kati engeri y'okusimattuka n'obutemu mwe you guys. simanyi mwapanga ekyokutta mukazi wange Never intended to kill. nedda tetwakigenderedde We had talked. twakyogerako ekyokumutta Is he dying about killing her? naye tetwali ku kyakumutta nange Well, we had sirika talked. of course twayogera twali tuzanya golf No, it's kyali bwe kiti we were passing time on the golf. twali tuzanya golf nga tunoonya biboozi ne tunyumya ku kyokutta mukazi we It was serious. kirabika kyali siriasi bannange Hey, Keitel, he kubanga ono omutumbaavu researched and yakoze research filed what is n'akompiling mazima empapula mukaaga notes on how to kill him. empapula mukaaga ez'okutta mukazi wa si kumutta kweka mayiti kubuzaawo mayiti byawukana okumutta n'okubuzaawo mayiti nze nakoze research yakubuzaawo mayiti We talked about killing your wife, even as a joke. kale onotusonyiwa okubanga twayogera ku kyokutta mukazi wa newankubadde kwali kusaaga Me too. mwana nsonyiwa kale kyo tukiveeko Let's get tukireke ekyo kale tugende ku kyatuleese There's a few different ways to do it. kati engeri nyingi I ez'enjawulo have my favorite newankubadde nze mulimu gye njagala decision that we naye should kati okusinziira nti eno emboozi Group. tulina kikwatira wamu nga group tumanye engeri gye tubuzaawo mayiti Fuck it. Beautiful. Ah. There is the basic burial method. waliwo ebyokuziika nga bino ebya bulijjo Dismember. okumuziika nga mulamba Body. oba siki nga tumutemyetemye Dig a hole. kati musobola omutemaatemamu ebitundu 6 ne musima ebinnya ne mukwatekubo ne mutuziika ebitundutundu ebyo 6 oba If we do choose this way, it is bwe tuba bakulonda ngeri eno into 6 pieces. tuba tulina omutema ebitundu 6 4 limbs. mutwe kifuba amagulu emikono ne muteeka mu biveera ne muyiwamu kemiko ya bleach Sent for any kati bleach tekuyambako kweka saint church part. ya kivundu singa gyasi baba bamunoonya oba embwa yonna oba ekintu kyonna omuziikula bleach muyiwamu ayamba kuvunda Go to different locations and we just kakiba kitegeeza tuba tulina muteeka mu different locations I think so. bwe ndowooza Sounds about right. ekyo kirungi ekyo kiba kikola si kibi DNA. What about? naye kati ebya dna omanyi bakebera nnyo dna Question. kituufu ekyo Thank you. ndeeta ekibuuzo nze ondabye mukazi we We want to cut off and burn the tips of her fingers. nze ngamba tusobola ogezaako musalaasala ne tukuuta engalo amannyo ne tugakuuta paka ne gaggwako What about her face? kati ate feesi ye We got to make it totally. ekya feesi tumukuba buloka feesi yonna n'ebyabyatala Need some more wine. abakazi bagamba tusoke tuveewoko wano tusoke tuveewoko bwana Richie method. Now, kati waliwo method endala this up. Now, I couldn't really find any concrete documentation on it. kati eno saagifunyeko concrete documentation kwegamba ebijoogerako ennyo ebikakkali Now, we'd have to get her weight right, tuyinza omuliisa appropriate number of swine. mbu tusobola omuliisa embizzi kati tuba tulina okugezaako okufuna weiti eyenkana kyobunene azitowa kyenkana tusobole okufuna ipsamu eziwera Way low. leka naawe tali mu 13 wadde nga mu 15 we don't have any fucking patience. tetulina gye tugenda kujja ipsamu Push it. kirungi We weigh her down, take her out to sea. Now, kati waliwo eno option endala tusobola omutwala ku nnyanja ne tumusuula mu mazzi kati okakasambu agwira ddala wansi tulina okufuna pipa We can always run a boat. kati ate pipa tuba twetaaga eryato tusobola okufuna eryato A cruise. Really? kirungi tugendako ka trip Just tell the captain, hey, kati singa batuyimiriza kapitani n'atubuuza biki ebirimu nga bagatusaakinga oba tusobola omutemaatema obufiififi nga butini ne tugenda nga tusula kamukamu mu mazzi Yeah, it'd be like Shawshank. nga bw'olaba sinema ya Shawshank Take Pete. oli omutumbavu yafuluma ng'alina enfuufu n'agenda mu lujja n'agenda ng'agisaasaanya That movie. You know, sinema eyo naye mukimanyi sinema eyo temuli mukazi we could go big and do a wood chipper. oba si tusobola omuteeka mu kipa I love that movie too. eyo sinema nayo nali Right njagala into the teeth, it's almost impossible to trace. kwegamba kizibu okuba nga asobola otracingibwa You could trace the wood chipper through the. wood chip osobola ogitracinga Have to naawe use cash. Use a fence. tusobola okukozesa ssente so that's a pain in the ass. ekyo kijja tukooya ddala
Oh, this is Aha. all right. Now, depending on what type of kati we okusinziira got here in the house, we could grind her. onagamba tusobola okugezaako mukubira mu kabulenda kwegamba waliwo buno obubulenda obukuba embaawo ne zibuseko n'ebifuula obukuta tusobola omuteekamu ne tumubanaabeera ng'akakuta ne tumugiragira n'abanga buugi Smell. ne tumuyiwa mu ttooyi Keep it all in the house. n'abeera wano Like that one, isn't it? kyo tekikola Is that it? kyekyoka Does anybody knows anyone with access to an incinerator? waliwo ayina gw'amanyi ayina ekyoto nseri bya kyoto siina gwe manyi ayina kyoto then kati byebyo I am partial to dismembering. naye nze njagala I think it's the easiest. tumuziike mu nziika zino eza bulijjo naye nga tumutemyetemye ebitundu 6 buli omu atwale mu location y'enjawulo tuziike buli omu aziike kifi Great, ladies. abakyala ki kono tugende first choice ate gwe mukazi wo of course nange tugende tumuziike tumugire bwe tutyo That's what I wanted to hear. then kati mbadde njagala okuwulira Tomorrow, we're going to reconvene here before. kati mu kusooka You're playing golf. tugenda sooka tujja wano before nga tunabagenda ku golf mugendagenda ku golf Here completely normal. tulina okugezaako sisigala nga buli kimu kyonna kitambula ng'ekiri nnomo She's disappeared. just in case poliisi weneebezze ng'ono alipootinze nti adisappearinze nga tebasobola gezaako tutulakinga mu ngeri emu oba endala embutuufu mbadde miisinga kagoofu mumanyi gwe mbadde miisinga kagoofu mmwe kale tugende tumutemeteme Throw away the receipt. kati genda oleete buriiki risiiti ogisuule Bathtub, lead her out, then omukyala tukwate kubo tumutwale mu kibathitabu for golf. You let tusooke tumuggyemu omusaayi whatever it is that you do while we're at golf. We'll each take a bath. kati ebisigadde byonna tugenda sooka tumuggyemu omusaayi ebisigadde tujja bikola tubikole nga tugenda ku goofu ono aguddeyo ne mayiti eroni ati olutya munveeko nammwe balayi kati bagabe balina okugezaako kubanga bamuggyamu omusaayi then ebisigadde bajja bikwasaganya bajja kudda enkya bamutemeteme bagende bazanye goofu then kwegaba bagende bakome basuule ebifiififi ono yatunira mukazi we mukazi gwe nawe wali watama kusi yakatonda kati bano bajja basooke bakuute tewalina kubeerawo byenkuba Know anything. tewali kirina kisigalawo Direction. olina okukuuta buli kimu kyonna ono yejjina Keep your eyes on the casket. amaaso mugakumire ku mulimu gwe mulina okukola nasooka tuli akafaananyi ka jjina tofaali n'oli abadde atunuddeyo ono yaddamu ssebo n'asubbalala kakazi ke aya kati bamaze okulongoosa Looks pretty great. ndowooza kati wali oke Well, it doesn't look like somebody. naye tiwalabika nga muntu afiiriddewo kiriya Hey, man. buladi Really sorry. mwana nsonyi okuttira mukazi wo I know. kiriya I know you are. nkimanyi oli sole You guys are like family to me. mwe mulinga bakika Have been. Mine too. era tubadde We love you guys. tukwagala nnyo I haven't seen your kid in months. naye omwana wo mbadde maze ebbanga simulabangako jange omulabe david baali bamugoba wano mutabani wange yuuyo mu butuufu mutabani we naye nga naye abadde tamukwatako nga mubalagavu kibalagavu ekyana ya kali peaceful kiki Forgot to believe. twerabidde omugyamu omusaayi tugesooke tumuggyemu omusaayi tugende tumuggyemu omusaayi roni yasigala wano roni yekka yatalina mwana naye n'omukazi era talina Okay. kale yajjayo empapula notice Oh, honey, could you go in the kitchen and... ani ngenda kusaba genda mu kiyungu osooka ondeetera akambe yatuma amanda Guys, we have to remember that we need to bury all our clothes. tulina okujjukira nti engoye ze tulimu wano tulina oziziikiramu zino engato zange ezagambadde nakazigula kambe kaakano That's perfect. kambe kalungi kaakati Yeah, Tom. kati gwogenda osala tomu tumusaayi tumuggyemu omusaayi Do is kati okuzira ku notisi zigamba osala okugulu now make sure you get deep enough. no ofumitira ddala n'otuuka ku gumba Go in pretty good. then n'oyuza omusaayi ne gusobola ofuluma You can do it, honey. osobola okukikola ddiya mukazi we naamwagira Fucking die. wamutuze butuzi n'afa kati toŋŋamba kyo kigenda kulema I thought you said she hit her head. She did. waŋŋambye nti yakubye mutwe anti yakubye omutwe I did. I stretched. kati bwe yakubye omutwe kati tomu No, I'm so sorry. I am. nsonyiwa buladi Go ahead. kale genda mu maaso musale yajja You can do it. osobola okukikola ddiya mukazi we naamwagira osobola okukikola totya ddiya najja asale akambe nno tekasala Oh, fuck. kiki ekiganyi Yeah, that's not a really sharp knife. ako akambe tekasala
That's real. obwambe bwaffe si buwagale ekyo nno kibi Number. tokuumanga akambe nga si kawagale mu kiyumba bukyasiza okuleeta tabbu kale kati oba njabuluze bwabuluze wowe aha otuuse munda awo Maybe try the other. oba osanga yisaako eri bwoti akambe ekikulu tekakyala kati nyina fumita madde neerabidde tulina munyiga tulina munyiga eno waggulu kwegamba tunyiga ku kifuba wano ne gufubutukayo tunyiga ku kifuba ne gufubutukayo nga akola CPR kono butereevu nanyiga nyiga nnyo waye nyiga nanyiga nyiga waye nkugambye nyiga obadde kigwe nkulaba waliyo ekivaayo faayo gwe ono yamulinnyako katonda wattu alinnye ku kifuba linnya yesu krisitu lekeraawo ate naawe onoomututamya awo si wabi kati nga tubalina okuzijjamu roni tayambala pajama tayambala wadde bookisa yabeera busezi kale ziba teze anyo yakonkona mwekweke kava nyumba alidde kava kyokka ate bakonkona wowe ofisa nno yakokona neiba balegere wodi genda okulewo wano wakawa ate nawe wekwese genda kulewo jangu nkulaba wadi gamba ki Bruce. Hey buddy, how are you? Gamba ki Brad. What's going on? Kyekigenda maaso. Oh, I was getting ready for bed. Mane netegekera kwebaka. Okay, I believe that I left my shade. Galubindi zange nzireseeyo. Azaagala okukamala ono galubindi waba zirese wa saa mwenda gwa kiradda n'azikima. Mbadde njagala zikima kati saagadde ku trespassing nga kimenya mateeka. Ofaayo oyagala kuyita mu nnyumba yange. Of course bw'oba otuuka emabega oyita mu nnyumba. Right. What's going on? You okay? Oli okay? Fine. Ndi fine. Biki ebigwa? Kyekyo? Ndabaddo. Nothing. Tewali. You should probably go around the side of that. Oba osanga weetooloola oyite side eri. What's going on? Kyekigenda maaso. Things fine. It's just that buli kimu kiri fine naye. right now. Yes. And Stacy gets omwana yeebasa ate Stacy omanya anyinga nnyo. Omwana ayinza okuzuukuka. anybody to come in the house. Kale nkitegeera. Ono bw'alingiza mu nnyumba. We're playing golf tomorrow. Tugenda zanya golf enkya. Wondering if you were interested. Mbadde neewunya oba wandiyagadde okujja. Yes. Of course njagala okujja. You kidding me? I could dust off the old clubs. Nsobola okujjayo emiggo gyange. Great. Kirungi. Tea time is 3 p.m. Saa mwenda. Right. So you could come back tomorrow. Kati osobola okujja enkya. 3 p.m. And I didn't Saa have mwenda. shades around back, but you're more than. Naye galubindi saazirabye ey'emmanju kati genda okebere eyiteeyo. Hey, you know I play from the tips. Omanyi nazanyira mu tips. From the tips. Kuva mu ba tips nze nali wa tabu. Dobododo. Rodi. Oh shit. Katonda wat. Kateni tuba tetuzizzaawo. Najja n'azisika. Kiragala okuza abatungala bajjamu omweru mu nnyumba. Kyali we muddugavu. Ate omukazi alabye ejjamu omweru. Ki? I wanted him to play golf. Omusajja omugaye tugenda zanya golf nandikoze ekyo. Sorry, I panicked. Munansonyiwa nze mpanikize. Kale kiri okay. Oyo tujja ddiringa Be naye. here 9:30. Enkya saa mwenda. We play golf. Tugenda zanya golf. Nga bavaayo. Bagenda sooka bakeere wano batemeteme mayiti. Bagiteeketeke mbuveeraveera. Then ndaba nno. Afaayo ebitse engatto. Tayambala ndewuya tayambala. Kumbe ofiisa abalabye. Bano abantu babadde bakola ki? Tudde waka. I don't blame you. Omanyi sikunenya ekyokutta omukazi oyo. No? Tonnenya? I wanted to smash her fucking face in that cake. Mu butuufu nange nali ayagadde omusonseka mu keeki eyo. What did it feel like? I don't know. Kyawulikisa ekisyako ono simanyi. I mean, I was nervous. Kega natiddemu. Ate otya ki? Do you feel good? I watched you today.
What do you mean? Nakulabye olwaleero ki kyotegeeza? You're cleaning in the kitchen. Wabadde olongosa mu kiyungu Hands on your knees. ng'emikono gitadde wansi ofukamidde Around you. ng'empale njirabye ekwatiridde wano Around my pussy. kyogamba ng'ekkiridde paka wansi eno mu kigambo It's hot. kyakubye nasubbaladde. You talked about putting your hands around her neck. Omanyi wagenze n'oŋŋamba nti wamutuze. Plus, Omanyi engeri gye kiri hooti ekyo gwe. Yeah? Okakasa. Kazi watu yayagala dda alabika. Kuba tekubona ayitawo. really? This pussy and I went hard in a second. Mbutuufu ogenze n'oyogera ku kintu ekyo n'empulya nga nange. Katonda watu. Kuta omuntu sebo kubasubbalazza. Babyogeddemu awo. Ntugaamu. Squeeze. Ntugaamu nyiga. Nyigo ntugemu. Tebagamba ebituge binyuma. I was impressed. Kati n'Amanda yakubira Control of that situation. David n'amugamba butuufu wansanyusiza olina engeri gye wakwasaganyizza embeera. Didn't. Bali baabadde batidde nga bapakuka naye ate gwe tewatidde. Nakyagadde. Lily asleep? Omuto yeebase. She's right here next to me. Ali wano ku buliri nange. Dream. Yafunyemu ekyoto eky'entiisa. You don't mind taking her while I golf tomorrow? Of course. Onzijukiriza ne tugenda ne tumutwala ku mini golf enkya. Take Lily to mini golf. Tumutwale ku mini golf. Nanye golf w'abato. Maybe. I should get to bed. Ndowooza kati neebake. Good job today. Mulimu gubadde musufu gw'okoze olwaleero nsanyusizza. Good night. Good night. Ebiwangula abakazi bannaye si bingi. Gwegera ku makya ononye esimami gy'agulo gyali omutte. Banaye omukazi agenda kukwagala. Ono mutuufu awulire waka ayina eddembe olwaleero takitegeera. Alaba mutabani we naye ayina eddembe. Bw'ajja n'amutunulako agamba kweri. Ono musaatu yeka. Kati omususu obukojo bugumuluma agenda okujja eno. Gamba why? Jja n'akojoba ekyo tekyamugaana. Makyenkera. Yajja asika ne kyaliwe. Hey. Gwe story ki? You look like shit, you okay? Ulabika nga kazambi kiki? I hated her as much as anybody, okay? But this is way fucking... Yagamba omukazi siganyi mbadde simwagala nga abasigale naye mbutuufu kiro kya bulalu. Morning. Why? What's up? Story kibalinga abaze ku family reunion. Ono wuuna atandise okujja alimu empisi. Kyo kya busiru kiri fucked up. It is, it's totally fucked Of course kiri totally fucked up. It's all my fault. Ensobi eri kunze of course era kiri kugwe. After Naye. today, it's done. Oluvannyuma lw'olwaleero kigenda kuba kiwedde. Right. Kituufu. Tugenda kuba tumuziise nga takyaliwo. I mean, look, I never wanted... Well... Sikiranga kumakya ne njagala. Kale sigaanyi. He feels really bad. Awulira bubi musajja wattu naawe. I do? Okakasa kuno of course mpulira bubi nasso omuntu. Too. Nange mpulira bubi. I feel really bad. Mpulira bubi nnyo. I know you do. Manyi owulira bubi. Let's go cut her up. Tugende tusooke tumutemeeteme. Come on. Hello? Hey, we're in here, guys. Hey, how was the night? Ekyo ekitambudde kitya? Bamusika nsi balina mutabani we wano. Wow. Wow. Just finished our first egg and... Yakamaliriza okulya n'okunywa. She's with Lily. She didn't want to bring her, you know. Ona yalino. Sends her love. Which... Amanda tasobodde kujja alina omuto. Then. Listen, we were talking outside. Tubadde twogeramu ebweru awo. This is really... Kino kya busiru bannaye kiri fucked up. Really fucked up. Kiri fucked up. Roni kyalemeddeko.
I killed your wife. Kituufu nasse mukazi wo. And you guys have all been great. Ate nga mwenna mubadde brave mugeze maaso nate naddala ggwe. Thank you. Weebale. Hey. Stacy and I hooked up. Stacy nange twayagalana ne muzaalamu omwana. Naye omwana gwe namugyamu yasinga. Linnya newankubadde siryagaali yamuwa. That name is awful. Erinnya era lyambwa. It's like a bus boy. Alinga bus boy pimpu. It's really bad. Linnya ddyo Nija sirinnya. It's just a name. Nkomereko y'olunaku linnya bunnya. She was a not nice person. Ayina ekya teyali muntu mulungi. Happiness came from her. Kati lye essanyu lye omukazi oyo yalifunanga kubeera wambwa. Yeah. Yali selfish. She was. Kituufu yali wambwa. I'm gonna be honest with you guys. Banaye ngenda babuli amazima sikikweka. Glad she's. Ndi musanyufu okubanga omukazi oyo. I just want to be happy. Njagala kubeera musanyufu. Oba mufu? Tools in the garage. Waleese ebikozesebwa biri mu garagi. Kati balina omutemaatema omutwe ekifuba amagulu baagala piisi 6 ga buli omwafune okugulu kukuno ani atwala okugulu bakuteeka mu kiveera oli nayiwamu kemiko ya bleach bagambye bleach eyambako kwegamba abasa kipati baba tebasobola gezaako n'embwa ziba tesobola kufuna ate eyamba n'okuvunza n'asaamu n'asigala nga atemaatema omutwe yaddako omutwe yaani Kiki? Kana akantolooza amannyo tegakutuse ate. Amannyo gakutuse. Kati ono ye master plan agenda okuza amaaso lindako. Genda okwekanya bw'ati. Gadde wano n'abaana. Hey man, how's it going? Bigenda biti eyo. We snapped a blade. Tulikiriya akambe kamenyese tugenda teekako kasumeni kalala. Kasumeni kali kakutuse. Olyoke n'abaana nti ndyoke. Bamala omutemaatema biveera 6 mulimu gubadde munene nnyo nga basooka bapoyesaamu nga bafuna n'obwataaba. I haven't had a cigarette in 7 years. Manyi maze emyaka 7 sinywa sigala. Started again last week. Nze natandise wiiki eyise. First one. Nze ono yasoose. Okakasa. I feel like Denzel Washington. Butuufu mpulira ninga Denzel Washington. Okay. Okay. All right. Tastes so good. It tastes so good. Kasigala kawooma kono butereevu. Naye mumanyi sigala alwaza. Give me one. Basawo naye bamuwa kijjemu. So Amanda and I were talking last night? Yeah. Kati Amanda nange twayogeddemu ekiro kyajjo kono kakasa. Yeah. Kazi yali yamulekawo naye sebo baayogeddemu jjo. Good for you guys. Nga kirungi gye muli. Mwayogeddemu. Okay. Tea time is 3 o'clock. That gives us a little over 2 hours to Tulina essaawa 2 bury the body, get to the course. okuzika mayiti tugende ku Each kosi. of us knows, the better. Gina's going to stay with the kids. Onagenda sigala n'abaana. You get home, call the cops. Bw'otuuka ewaka yita abasirikale. Stacy was gone. Obagambye Stacy yali agenze. Before, but never without Ramon. Yagenda naye teyagenda na mwana. 48 hours. Kawali tosobola gezaako filing a missing person lwa nsonga kyetagisa essaawa 48. I think she's left for a little bit. She doesn't come back, you file it, police won't make any mention of it. Gwe kyoba okola kiri kimu kyokka bw'ate akomyewo n'osalawo ogezeeko filing a missing person then poliisi ebisigadde yejja okukola. Naye totya kigenda kukola. Howdy. Ono wajjira mutumbavu wuuyo. You guys are already dressed for golf. Mwamasedde okwambala tugenda mu golf. But we weren't leaving until 3 o'clock. Nabadde ndowooza tugenda 9. We came by to help clean up. Just tubadde tuze kuyamba ono kulongoosa omanyi gye wabaddewo kapate. Yeah, saw that. Ndabye kasasiro nga mumuteeka muno. So I was thinking maybe Kati mbadde ndowoozaamu. clubs. Ningamba nti oba osanga 2 of us drive. ndeeta ebintu byange nja genda naawe kubanga kati siraba nsonga lwaki tuvuga emmotoka 2. Sense. What we Era kikola amakulu kubanga kati gwe neyiba we. Yeah. Sure. Tewali tabu. I got a couple of errands I need to run. Nyina ebintu bye ngenda osooka omaliriza kange ne mbikwasaganya then nkomewo. Tunkutwale. Nti kale. Aya. Era kubaawo. From the tip. Wazanyira kuva mba tipsi tibutereevu. don't worry about Banaye gwe teweerayikira oyo muveeko. I can pick him up. Gwe kyoba okola kiri kimu kwate kubo ogende otekeyo by'otekayo then okwate kubo dde omukime. Aya tugende. Buli omu agenda avuge mu mayitize. Yasooka n'amunywegera. Oyagala kafa kakwiki. Of course kakwiki. Yeah. Kwiki tekalina buzibu tugende tukamalirize. Sebo zakwate kubona izitawo nezeyongerayo. Onalaba yagamba hapana. Abantu bano balina kye bagoba. N'asooka afunyawo emmotoka.
natuuse gyagenda oziika ebitundu bye omuseba alina ofuna gyaziika ebitundu bye kwate kubo naggulawo asooka yeetikka enveera baabo tuuka wano sooka abiteeka wansi ye Roni yekufa naye abadde yatiddetidde mudda bw'atuuka wano yatandika kwoza fak no byakisiru baddayi yakwata kuba nakuba mu motoka ayina essimu akajja ina simu isakado laba buli omwana onya batesera tolina gamba muno wajja okwesa ebitundu byo ono yayitira eno mu semitale gyamagamaga kati agenda okuza amaaso nga kirabika aliwo gwe bagenda oziika bamaze era nosima entaana nasaako obuwaani naggulawo emmotoka najja ye teyatawana yabyetikka bulambalamba ebifi bye nabisula mu ntaana eyali awo nagwayo nayiwako enfuufu nafunye perfect cover mu butuufu then kakijja kuba kisigalidde eri oyo jja kujja atekemu esanduuka ayiweko ettaka kyo nga kiwedde bano bamaze kakwiki waaw ate tebakyalina nnyo mukwano guno kazi yeewuunya bbaawe mubutuufu sikutegeera kati namaze kutta muntu kati ogenda kwekawa ggwe ebifi byo mbadde ngenda eri ku ridge awo si wabi bitwale eyo obuza baani abagendayo bali wana essimu neevuga aha omaze otwalayo ebibyo nyina kyenzijukidde omutwe tetwagubya ebyentedde gukebera olaba oba gwaguyina mutwe tebagubya byatijja badde balina ogukuba feesi efe yonna nze nyina mukono mikono okusinga nakifuba kansooke nkubira Roni kirabika yeyatutte omutwe alina omutwe yenna balina okugubya abyataza kati Roni yatiddetidde edda ali wano yeebuza ki kyaba akola abali wano essimu neevuga essimu agiwulira evuga wabula yatidde edda kwe kujja agikwate bakayisele skill what is wife kiki gwolina omutwe omutwe gwaguyina simanyi kebera tulina okugubya ebyo bali bogeranga kwegamba batayi kiki ekiriwo ate okaaba mwana buno obuvaanyi wasi bwange kale laba omutumbavu labayo teri akyagala naye embeera yazzeewo tulina okuyambagana mu kino tulina okugezaako okuyamba Tom owulidde kwegamba tulina okuyamba Tom tulina okuyamba lwakyali waffe omuto birowoozeeko kale kebera oba omutwe kale kankebera omutwe jakebera omutwe babi tebukebeza Yesu Kristo baddayi kebera mu kivero laba omutwe gwoba gwaguyina nasooka jaka balasi katonda wat mutwe we guli yes omutwe we guli kiriya then omanyi ekyokukola eki feesi gisaleesale naawe kikyotegeeza otekeddwa kikola nedda babisigira salad kati oliwa sitekeddwa kugamba wajendi senga okoze kyobadde otekeddwa okuba sanditekeddwa kujjaeyo kati olina okuŋŋamba gy'oli nzijeeyo tumalirize nzija feesi balina ogigiragira katonda watu
kati ono anoonya gyakweka ebifi bye bwoba ekyatamanyi mba ofisa sebo yajja amugirako kimanyi asobola oteeka muno kasasiro nabatwala kasasiro ne babitwala naye gwe mayiti ogiyita nyango okweka olaba ne bwe kiba kifi kimu kugulu kwa muntu si kwangu kweka ng'ayitawo ng'agga mu ggaali ng'asimbula yeeyogereyo ziba teziri busanga ofiisi agguse yasooka nassa endabirwamu ono ali wano bamugambye feesi agigire yagaanyi kale ate laba ne Tom yabadde asuubira kujja eno ebifi bye bikweka eno yasiika nayo ono kino kya bulalu olyoka eki ekituuseewo ate sisobola kikola kino kikyoyogerako kikyenjogerako wasse omukyala nitumutematema nitumutemamu ebifi kikyotegeeza kikyenjogerako nkimanyi kino kikyuma woba tuteekeddwa kikola kati labayo kale kiryoke nze kangene muziike nze kambiteekeyo mubibikke omutwe kyonna kyekiri nja kikola bagambye omutwe olina ogutemaatema mpozi neerabidde wamma yagambye omutwe tulina ogutema kale kati kandabe ne mwana bino bya kisiru eno ensobi eri ku nze mu butuufu sandikubidde David mu kusooka yakubira David n'abawa amagezi nze kiro saakikoze si nze yakikoze nina omwana omukazi abadde alina omwana obukosi abadde takola bintu bituufu omukazi abadde ayisa bubi omwana ne kyali waffe nze nina omwana naye mbayisa bulungi gwe tokitegera lwa nsonga tolina mwana omwana jasi abadde alina kumpi omwaka mulamba nga tayavula nakwavula abadde tamuyonsa omukazi abadde wambwa abadde maama wambwa gwe obadde tokiraba naye tolina kutta muntu olwokubanga wambwa abantu bambwa bangi ku nsi kuno naye tebabatta kyekyo lwaki wamusse olwokubanga wambwa saamuse lwakubanga si kyekyo saamuse lwakubanga wambwa ddala kati muli wano mwasama bwasami kati wamuttidde ki omukazi tekiriko yamutidde ki ekikulu kya byonna yali acunya kyali waffe waadi ekyo wani atakimanyi aliwa guno gwe mutwe omutwe guliwa kale kati omutwe tulina okugira lindako tulina okugenda saawa 9 by saawa 9 tubenga lindako gwe sebo tolina kyewakoze ku mayiti nze sigenda kikola tetulina kaddere kaleka Roni talina kyeyakoze anti neda nasse n'otematema olwo talina kyeyakoze oli mulalu nalongosezo kamuddemu omusaayi nange sebo ndi musango ng'oneera eyatemye omuwulidde mutuufu kyayogedde tolina kyewakoze kikulu okamula omusaayi tekirina makulu kwata okuba efeesi simanyi oba nsobola okwesiga osirisa ekimwakyo oyinza otuwaayo ggwe alisi tuweeyo nga naawe olina kyokoze ekinene tubadde bakyapiri kumala myaka 2 kati mulowooza nti nyinza okubalyamu olukwe kenkusanze nga weekyangakyanga tikyakwesiga mpa genda okuba omutwe gira feesi gimalirize amanyi ekyokola tumulagirira yakuba bbali olina kuba mutwe gwennyini tokuba bbali kuba omutwe gubyabyatale feesi efwe totukooya najja akube kale
Again, dude. Ekyo naawe tekina kyekikoze olina okubira ddala emigga egiwera face efiire ddala tukakaseti face tebasobola mu identifyinga. You know what? I think I got caught. Awo okwasiza mu kamwa kulayo n'ayuza raye bwabwe kuba omutwe kuba awo si wabi. That's good, Ronnie. Yeah, that's good. That's good. You got it. Ronnie! Ronnie, whoa! Ronnie ate You got it. togufula kafeke bannaye yakuba omutwe kati awo ne bwona otuloopa gwe kubanja nkimanyi That was dramatic. ekyo kibadde mu katemba kono kya kale tuziike kandeete ekitiibwa Well, give me a couple gloves. ndeetera ku gilavuzi Golf gloves. leeta ziri ezakkize tukuzanyisa gofu naawe kale bamaliza okuziiko n'amaze otuteekayo ebifi bye mu kasasiro akwate kuba okomawo motoka n'agiyingiza munda bulungi n'asembera kumba ofiisi amugirako. Hey. Not a word, you hear me? Gwe tobaako kyoyogera. Not a word. Tobaako kyoyogera wadde. Wangi. Mugambye tobaako kyoyogera. Kikyategeeza. Aha. We got a real problem here. Tulina obuzibu bw'amaanyi wano waadi. Jayo ebiveera. This is not smart, Ward. Kino kyewakoze si kya bugezi waadi. Understand me. Otegera kyegamba. Ono ebifi byona abijjeeyo. N'akeberamu. Kiki. Musajja asikanye ebifi. Allah! Look, I get it. Laba nkitegeera. Right? You had a party. Wabadde olina party. It was overflowing. Kasasiro yabadde mungi. The trash trucks don't come for abasite kanso baadde tebagenda kujja lisi week ejja. Wants to look in here? Ne kati omuntu bw'akebera muno. Amanyi ono Kasasiro si wuwe. Muni amanya go. Kasasiro tuyinza mutwala wa munno. It's against the kino kimenya amateeka. Kasasiro tomutwala wa munno. Ward, if you need to use some cans, you can use my Bwe oyagala okukozesa ebikaani okozesa eyange. Tuli bakyapiiri. Lesson learned, huh? Oyize endowooza. Huh? Ekyo kijja kusibyangu tokwata Kasasiro n'omutwala mu Kasasiro wa munno. Engende naabirewa. Asikanyemu Kasasiro. Kati alowooza nti ono olw'okubanga yabadde alina pate Kasasiro n'ajjula ate nga kirabika abasite kanso bagenda kujja wiiki ejja. Munaasalawo agenda amusuula ewalala ate nga kimenya amateeka tosula Kasasiro wa munno. Kati nga bajja okuzannya goofu. Aya. I'm going to take a leak. Kangene nsooka enkojobe. Hey, Ward. Ward wangambye oyagala kojoba. Katonda watu omutumbaafu yangoberedde. Kakana talina kyamanyi. Kati ekiro we baali bavaayo. Onaagera okuza amaaso ng'alengera kino kibalingiza. Kati agamba yakwata ekkubo n'akomawo. I don't know, but I got to your place early this morning. Nakomyewo ku makya g'olwaliro nga maze kiraba nga kitulingiza. Switched him out. Kati nenkwata ekkubo n'enkyusa nenkwata Kasasiro. If he tried, gwe nakuwa Kasasiro nze nenkwata ekkubo nenkwata ebifi byaffe. Nembitwala. Kati nga kimanyi bw'aba wagoberera omukufa ajja kugoberera ggwe. It's perfect. Gwe lindako nze nnyina kye nategese. Ekijja otukolera ddala. Hey, it's me. Nze. Yeah. Hey. 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 I'll see you later. Yakulaba oluvannyuma. How was that? Oyo abadde anireka. Katulaba atudde wano. Ali mu kagaali ke kamu n'akawaadi. Kati agenda okuza amaaso ku ssimu ya waadi nga Stacey akuba. Waaye mukazi wa akuba. Tell me answer it. Mugamba agikwate. Could you answer that? Gikwate! Nyamba, gikwate. Gwe kakana. Nzina panze kitu kyangu nagenda kitu yamba akagenda fukara bayi waffe. I told you you'd be right out. Mugambye nti ogenda kujja. Really? Yeah. N'anyooka. Sounded pissed too. Ayombi oluyomba si lwakuno. You got your hands. Oyo omukazi no si mwangu. Nga basimbula. Kati oli abadde akubidde mukazi we n'amugamba ke kaseera kuba. Kati noono Amanda amala okuba essimu n'agikwata n'agikanyuga. Kati bwe banaabawoza nti omukazi yamiisinze. Poliisi ejja kubeebabuuza. Mwasembyo ddi kumuwuliza. Kati ate ng'oli ofiisa yasobola okwogera nti yakubye n'essimu nga tuli eri.
bwe yabagambidde mu amannyo gakutuse yakutte kubo n'ayingira mu kisenge n'afuna essimu ya Stacy n'agikwasa ono. Kati bw'agikwasa ono Amanda n'amubulya essaawa z'alina okukubako n'obudde bw'anaaba amugambiddemu. Kati ne banaaba batrakinze bajja sobola okulaba nti dambutuufu Stacy yakuba ku ssimu ya Ward mbudde obwo ng'ate bano bali ku golf course. Kati noono kituufu ajja kugera essimu nze yagikwata ofisa. Aya. Ron hasn't said one word all day. Okimanyi Ron talina kye yayogedde. Great. Ajja kudda mu layini. Muleka asooka azanye ka golf. Tamanyi na kuba kati. That's tour quality. Eyo tuwa quality. Tayagala kwogera. Talina kye yayogedde olunaku lwonna. Come on. Leka naawe. Great shot, buddy. Great shot. Ozanye bulungi Brad. Tayagala kwogera munyiivu. I don't think I'm gonna play from the tips next time. Sikiwanti ngenda kuddamu ozanyira mba tips omulundi oguddako. Ulika golf naye kaganyi. Kati obudde bwetoolola. Bakwate kubo polisi yajja. Tunamaze okuyita polisi mukazi wa misinga. Earlier today. I think I was actually probably. Mulundi ki gwasembeyo muwuliza kono olwaliro. Nabaddewo. Essimu yagikubidde nze yakutte n'essimu. Nze yagikutte. A little after 3. Sawa zadenga mwenda awo. This afternoon. I did. Nze yakutte essimu eyo kuga mukazi we yakubye nabadde naye. Kati awo ne baba bagenze kebera phone records. Ziraga bakoseza essimu ya Nakyala yennyini. Kiyaga Nakyala yakubye essimu ate ofisa yabawolereza nti essimu dalubwe yagikubidde nagikutte. Kati adambo tuufu. Beba bukakafu bukka. Naye mutuufu oli mukakati ate. Oba butembwe bwakuzuukusizza. Naye sikutegeera oba kikola otya kati. Wena akwate kuba yeetoololemu. Nkomawo kisegeera. Fucking great. Obadde mukanno naawe. Aya. N'akwate kuba yeeyongereyo. Move your shoulders back. Hit it straight. Go. Hit it. Hard. Hit it. Go. Yeah. Yeah. That was awesome. See? Great. Give me 5. Give me 2. Ne bano ssebo relationship yaabwe yakula. Sure. Kivula si kirungi kubeera wambwa ku nsi. Kuba naye bw'ofa terina afaayo terina akumisinga nti oba ki. Bano kwega buli omu yenna yali yakowa omukyalo oyo. Okuvaawo kwe tekulina kye kubakosezza kwadde eddakiika n'egi. Ate kwongedde bagata. Era batagali. I did it. Nosebo yaddamu okubeera ne famire ye. Kere yakwate kuba najja erudda. Alina omuntu omu gwe yeeralikira kyali waabwe. Ronnie yeebuza bayinza mufunira ki ekiyinza omuleetera okwerabira byonna. Kimu kyokka kye beetaaga. Sobola okumuleetera okwerabira byonna. Singa afunayo ekimu distracting nga buli kimu kijja kubeera oke. Yakwata ajja awulugumya essimu. Ronnie abaali wano genda okuzza amaaso ng'essimu evuga. Jasooka agikwate. Kati kye yakola ono yina kyayitibwa Robin Peters. Miss Peters? Mukyala Peters. Kye yakola ssebo yamuseetingira Kanakyala kayagala okukamala. Ono agenda okuzza amaaso nga jama story ki. Mu butuufu ate ayagala bumaama ate kana akafa. Wallahi tagenda kuddamu binyigako. Ne oba ofa otya. Munywanyi yeebasa abali wano agenda owulira omwana akaaba. Naye teyakikkiriza mbu tebaamubogolera nti oba ki. Genda okuzza amaaso nga n'omukazi taliiwo. Adayi. Genda kunyumirwa obulamu bannange. Ngende ndabe n'omwana wange. Muntu yawona. Abo abakazi gye bali. Musatu yagenda sika ne mutabani we. Buterevu ne kabaka n'asemberera okagala. Bade bakayita let's kill Ward's wife.